kakati ngenda kubuulira empisa za muwala wa Gashumba tezaawukana nnyo na za kitaawe. Tuleme kulaba muwala wa Gashumba nga muwala wa Gashumba. Tumulabire mu kifaananyi ky'omwana w'eggwanga. Sheira naye yennyini yatuuka mu mbeera ng'abantu balina okufuna beebo kubaza empisa ze. Twamulabe Gashumba sometime back ng'agamba ye alyokke ne muwala okukyuzinga omusajja gw'ayagala. Ne kati ate yazze nawe kikubanga natuuka n'ogamba nti omuvubuka alinga kkoni. Abantu betulina abataliimu nsawa ate nga munnaye amawulire ga Museveni nga gabateeka ku mwanjo. Era baba boogerako nalabye nga baba Kafonix nga kamwandiiseko mu business man Gashumba n'embuzi akola mulimu ki. Ekyokubiri abaana abakubye omwana ono bonna babadde bakwatibwa ngera poliisi tebata. Bagamba bambi kanyawo bakakubye kakoze ono omwana n'obufumbo bw'abasajja kirabika bungi abumenye. Nembaga nti mwebale nnyo okuba nga mugoberera Emboozi Mukati. Amanya nze Duncan akulwa munange Farouk Sakoz ataliiwo yagenza okubanga abaako byasaka side ne side. Nako olwaleero benji tugenda okubanga twogerako mukulu Gashumba yatugamba nti muwala we y'omu kubasinga okubanga basusula ku TV ate yasiana emisa n'ebirala bingi nnyo naye twavudde ntuwulira nga alina okwemulugunyako mu ka audio akamu akatabadde akalaga nti yabadde simusanyufu. Era negwegeraze nti koni abino tugenda kuba tubitematema mu ngeri emu oba endala. Nkutumiddeko kyali wange Mawejje wali Seattle. Ogamba otya mugane nakulabyeko webale kubanga waze notubuuzaako anja kubuuzaako ku Luthe Canada God namubaddiza Kampala yabadde nemeredde ne mubaddiza. Yes, anja kutumirako mwena abalira ku end restaurant eri Makindi opposite Climax bobo yambuka okafuka lungi nnyo akalimu emmere ewooma kalimu buli kimu ekirungi gwe kyomanyi wemba mugenda buli kimu kitambule bulungi. Olunaku lwo tulina abagenyi baffe bagoberezi baffe nnyo wali eri mu ggwanga erya Bungereza bazze okutubuuzaako bazze okutema nti batugambye Emboozi Mukati kye yeekola ntugamba kale tugenda kujja tubenga tunyumyamu ku bigambo ffenna tusobole okubanga twogerako omuyimbi w'eggwanga Tian Banks kutumiddeko webale kubanga olaba program. Mbakulisa mwe n'abagenzi wa Spice Dana mwebale kuwagira Spice gange nze Moses Kyazze nga Emboozi Mukati ekutte wansi ne waggulu zembera UK era ekindeese wano okumitinga abaami bano nga tujiwuliriza nnyo emboozi ne bannaffe bonna era zo YouTube zaffe tezivaako. Yes, tubeera tubiraba bannange tujja kuba twongera okubabuulira. Yenze Moses Kyazze. Yanza oyo muganda waffe Moses Kyazze ava wali eri UK ampuli abaga abya mu America babeera ne Seattle babeera ne okafoti kali akanemo ko kitundu kye cyane ekyo kati ate gwe kati ebungereza oba oli luddawo. Ebungereza tuli mu Croydon awo Croydon abasinga bamanyiwo kubanga toyina ngeri gy'ofuna mu visa nga tutuuse Croydon kale kyekifo ekiri meja era Abannayuganda abasinga obungi bali Croydon. Mu Croydon kiri mu south. Yes, no matter nti abasinga bali mu east ebivulu byonna babiteeka mu east naye ate center ya buli kintu kyonna mu London eri mu Croydon era mwendi esebo. Okay, tweyanzege mukulu mawo. Yeah. Amanya nga bulijjo Mawa Haruna olwaliro sigenda kweyanjula nnyo kubanga bannayini n'essanyu okulaba nga tuli wano n'abagoberezi baffe ab'Emboozi Mukati. Omanyi na mukwano wange oyo Geoffrey Lutaya yagamba nti ye bw'atuuka e London ateekwa okusooka n'agendako e Manchester. Kati abaami bano webanga baganye nti atuteekwa okutuukako Mukati nfuna ekifaananyi ekyo nti bawagizi baffe abaddala naye nga njagala okutegeeza abantu b'e Netherland tugende wa Farida mulye ku kamera awo e Rotterdam mulye ku kamera ku Vision Restaurant boba mpozi oze wano e Kampala osobola okukyalako wali ku I-end eri wano Makindye opposite ne Climax akamere kalungi awo n'ogenda n'oli akamere n'otereera. Njagala okutumira omuyimbi w'eggwanga n'abayimbi mumanyi bulungi Tiana Banks ne kugamba nti munnange katusabire buli kintu kyonna kitambule bulungi. Akyali musayininge wa Lwasa oba? Lwasa nga bwe twayogera nti Lwasa baali batutte magi mavundu ndowooza eggi lyayabika erya Lwasa. Bwe bityo ndi ku side eno no muganda wange ate era kyaliwa nnyo naye ava mu ggwanga erya Bungereza. Leero agambye naye katuuke ku wano tusobole okuba ntunyumyamu ku bigambo ebitali bimu. Muganda wange
weyanjulira okulaba. Emboozi Mukati ab'emikwano abatulaba amanya n'eddoboozi nze Papa Jasper Ntege asetenda nga ntuula mu London mu UK ate abasinga obungi mukimanyi bulungi nnyo nti newankubadde ndi mu byabulamu naye ate ndi munnamawulire nga ne programu yange ey'amaanyi ennyo mu diaspora ng'ate eruddewo Team Papa Jasper Breakfast Club ebeerawo ku ssaawa 5 buli Lwamukaaga. Aha. Era programu eyo eyambye nnyo abantu baffe abawangalira ebweru kubanga ndeeta professionals ab'enjawulo ba social workers, ba nurses, ba doctors ne batubuulira ebintu ebyenjawulo ebisobola otuyamba ffe ababeera ebweru ate ne mu Uganda muno nina abawagizi bayitirivu ekyo kimanyi bulungi nnyo nina abawagizi bayitirivu era bandaga omukwano lwe najja okwanjula naye amannya nga bwabudde geego Papa Jasper brand yange era bw'ogenda ku Google n'otekamu Team Papa Jasper oba Papa Jasper ojja kuba onfuna bulungi nnyo ntuulaawo kumpi ne Croydon naali badde ndi Croydon ndi Mukati ga Croydon ne Bromley mukulu oyo Moses amanyi Bromley kakati ndi ku nsalo ya Bromley ne Croydon nali mu Croydon ne nkyusaamu katono ne ngenda mu Bromley kakati niye ndi muwagizi wa Man United ndi muwagizi wa Man United. Aha. Naye nga tulina tiimu yaffe gye tuwagira ey'ekyalo Crystal Palace era awe nabeerera ddala eyakyalo buli muntu yenna mu abawagizi abali kuno naali badde mpa amagezi muwagire nnyo ttiimu zammwe eziri loko naye nga temwerabira nti mulinayo State Council gyeri ne Villa n'ebirala naye ku kyalo nga Katwe United, Lukuli United ezo bwe zityo mwe mulina zikulaakulanye kati ffe ttiimu yaffe ey'ekyalo ye Crystal Palace era we nali mbeera ku kisaawe Selhurst Stadium nga ntusala lukomera bwe tuti kati Mukama nampa omukisa nembeera nga buli kimu ekigenda mu maaso kya Crystal Palace. Emboozi sina sisobola kuwa date naye ndowooza Emboozi Mukati natandika ogiraba okuva lwe yatandika nga mbagobera bulungi nnyo ekyasinga okunsanyusa nagerako ne mukulu mawanga tuwayaamu ekyasinga okunsanyusa Emboozi Mukati nalaba programu y'abantu programu y'omuntu wa bulijjo programu etaliimu nti ate kuganagana okulaba nga temuliimu ono mukulu bw'aba ayogera ku bintu bya muntu wa bulijjo omulebe mu mwaka zindala aleeta ku nsonga za bulijjo ate n'endala n'ekirala Emboozi Mukati teriimu ntalo nze ndi munnamawulire naye ebintu bino kati programu Mukati eno bwe jjamu entalo mujja kugiraba ebigenda okuddirira mu maaso. Omukyala wange Stella Mirembe edo programu yesookera ddala kakati nalyoka agenda ku Makula TV waliwo omuzannyo gwalaba ogwo naye kakati ate eno ye first era naye muwagizi wa Emboozi Mukati mwebale nnyo bannange okutuwa omukisa guno okuba nti naffe tubeegaseeko bano bulijjo mbalaba bulabi baganda bange naye Mukama mulungi okuba nti asobosezza okubeera wano. Okay, sawa zino temutwefa tuli Bungereza era buli kyemwogerako mumanye mwongera n'Abangereza saawa zino n'akawuka tuli ku Kanyonyi kale kambasindike wa Nambemu tugenze Nambemu nga bulijjo pozi mbalamusizaako mwenna abatulaba n'abatuwuliriza woba oli Uganda nga wavudde UK nga wavudde America mwenna abaveeyo okujja n'abali e Kampala wano mugende ku Mubutu Road waliwo akafa bakayita INT ye restaurant mwolya nga tewali wadde pusa ekulingiza n'ensora we gakundabirwamu bakwetondera nti tusonyiwa akaserwako okuyitawo. Nambowa sinzira Seeta Mukono alaba nnyo Emboozi Mukati waliwo omwami bamuyita Daniel Kawooya abakulu oba bamumanyi asinzira London namulabye nnyo mu comments za faawo ng'alaba Emboozi Mukati ng'ayogera ebigambo eby'amakulu mwami Daniel weebale kulaba njagala kati mukulu mawa ina waneno engombe egamba tujja ntuleeta omulamwa omutwe gwo nekola ki nekukweyimirira kati tugenda okusunsula ebigambo naye nga njagala omuntu yenna atulaba ssaawa zino
mu bigambo bitono baba njagala tubulira omuntu azze e London manyi bwe tubeera wano eno buli omu atugamba bw'okyaza America gamba America ya maanya America yesinga oli awo e London n'agamba ate America tewaddamu twerijjako ate owejjama bannaye kati ffe abali wano mu bigambo bitono kikyoyinza otugamba twafunira n'obuzibu ng'ate ow'e London ali mu Emboozi Mukati agamba temunninaanya simanyi East London lwaki mumunninanya kati kyekiri awo mutubuulireko bannange era Emboozi Mukati nga bwe tuzze tubawuliriza nnyo n'okubawagira era kinafubye okulaba nti n'okujja okubeegattako nkedde n'enkwata obudde era lwaki tubeetaaga nti temuliimu buvuyo mu Emboozi Mukati boogera mazima kyova olaba nti tubeera tubalaba bwe njogera ku London oba UK tuba twetaaga omuntu eyali abaddeko mu nsi ezo yali abaddeko mu America yali abaddeko e London yali abaddeko ezensi Netherland ensi eziri abantu buli omu waali naye ate ekyewuunyisa buli muntu waali agamba wano wewasinga naye kati nze ensi ntambudde ensi ziri ne US kubanga be basinga okwonoonagana abo ababiri owa America agamba tuli bulungi owa UK agamba tuli bulungi kati amazima gali nti life in US is so good is so luxury nti obeere US obeera mu life nungi yes naye life in UK oba ogenze kukola era bw'obanga oyagala ssente nti oyagala kukola wenagenda UK kubanga olw'ensonga nti UK abasinga obungi byakoze mu biraba compared ku bantu abava mu America n'abava e UK aho osobola okulaba nti bano bava UK bano bava mu America omuntu ava mu America ajjanga era mumulaba nti watu bwalabika n'omuntu ava e London mumulaba nga musiiwuufu kuba tebatuvuma yes obalaba genda out oyimiriza omuntu wava mu America n'ava e London osobola obba kompero kati unava mu America onava kwa e London yaba musiiwuufu olw'essente kubanga tukola nnyo era London kukola ate mu America amasanyu mangi yes kati awo we wali confusion naye nze ku lwange ndaba ddala nga UK yesinga olw'okuba tugenda kukola tikitutwale tugendererwa bweru kukola kikukyakala kweraga bwe bityo naye ate obanga wayagala kutuuka nga bwoganja alagenda mu nsi ensuubize nze ebyange biwedde seetaaga kuzimbaka genda mu America kwegamba agenda mu America ye aba agenze masape plus amasape gali eri kuba ye America ye kumalawo yes bwanga togenze kukola ngo yageze kukyakala ye kuliira ddala kulya naye ate yo London yo bwoba ogenze kukola okolera ddala era sente obozirabako toyanza tukyali mu mboozi z'abasama obadde olina koyagala luŋŋama sokolinde katono muganda wange sokolinde katono saagala ebintu bino bifuule biyita mu lujja njagala tube realistic mu bintu ebimu obulamu bw'omuntu ye yaditamininga kyayagala okuba bw'osalawo kubanga zino ensi zonna bwe tuva wano mu Uganda tugenda mwezi ensi za Europe n'America omuntu aba ageze kunoonya mbeera ebitundu 99 ku 10 abantu abava wano baba bageze kunoonya mbeera kukyusa bulamu kuyamba bulamu bwabwe n'abantu baabwe kubayimusa nze ndowooza omuntu wakyuzinga kyayagala okuba bw'oyagala okulivinga obulamu obuli luxurious ng'oliwo omukulu bwagambye obulamu obw'okwejjajjatta osobola obulivinga wonna ne bw'obeera mu Netherlands ne bw'obeera wa ne bw'obeera Scotland ne bw'obeera Iceland bw'oba bw'osazeewo okulivinga obwo obulamu obw'okwejjajjatta wonna w'ogenda osobola obukola ki obubeera naye osobola okuvaana era ng'ogenze mu America oba Iceland oba wange ebigenderwa byali byakunoonya kasente era okituukako so nze ndowooza muganda wange settlement ye njagala dinako katono wuliriza Uganda ogiraba wano gye tubeeramu waliwo era abantu abalivinga obulamu obw'okwejjajjatta wano we tuli wuliriza era waliwo abalivinga obulamu obw'okukola n'aba n'ebigendererwa so buli muntu aba n'ambition n'agamba nze njagala kukola emyaka 2 nzimbe ensonga yange yeeyo omwami si mukyamu bw'obanga ogenze n'ambition zo naye twogerera ku majority kube bye tulabako webale nnyo tulaba yes bw'oba ogeze mu America kukola okola bw'oba ogeze ne bw'ogende South Africa ng'ogenze kukola era okola ne bw'obeera wano e Uganda nga toli masanyu naye twogera ku majority nti twogera ku bantu be tulabako abantu bafaanana batya abava mu America n'abava e London n'abava e Netherlands bwe baba bayimiridde awo you can choose
Yes, tetuganye naye amasanyu amasanyu agali mu America wallahi tegali mu nsi yonna. Njagala omuntu anjulire nti ekiri mu America kiri mu London aveeyo taliyo ekiri mu America kirala nnyo obeera ku London. Amasanyu mangi ebifo ebikyakala bingi kugamba wakukyusa bwobanga ambition yagenda kukola wekanga ovudde ku mulamwa naye ate e London amasanyu matono n'ebyokukyakala okubira abantu banange tugende out abantu bali mu kukola abantu abasinga obungi e London kubanga amasanyu matono nnyo naye mu America buli kintu kyonna kyoyagala it is there. That's the difference. Nkutumiddeko Richmond promotion nkutumiddeko nkwagala nnyo ngenda wo ababeera mu America bagamba nti America togigeraageranya ne London kubanga London mu America gulu lya ku nsi kyokka bwe tusanga ab'e London batugamba temutulina kye mutugamba ku America America tebalina kye batugamba gwe endowooza egamba etyanga gwe ow'Ebungereza kati nze ogenda kunkwatira kusebo neyanze kati nze ngenda kubeera fair kubanga ekisookera ddala ekyantumisa Papa Jasper brand yo jimpa nti ndi mu diaspora ate bwe mampeereza siweereza Abungereza yekka naye mpeereza mu Europe, America, mu Asia ne mu Buwarabu. Kati njagala kuteeka ekintu kino mu contest bweti. Ekigambo values nti abantu bonna buli muntu yenna naawe wooli onna values zo. Naye gw'omanya bw'omanaginga values ezo. Abantu abava kuno ne bagenda mu America waliwo ebintu biti bibiri bagenderamu. Abamu bajoininga families zaabwe abasingira ddala bajoininga families zaabwe family values abala ne bagenda mu America nga talinayo muntu yenna gw'amanyi naye ng'agenze kunoonya economic values nga ye agenze kukyusa bulamu naye omulala agendeyo ng'agenze kujoininga ki maama we ne taata we gye bali oba mukyala we yagenda dda oba mwami we yagenda ng'agenze kujoininga kati oyo agenda nti nina okujoininga family yange ebisigadde ne bijja luvannyuma kati agenza okukola agenda kukola economic values nti ngenze kukola kukyusa bulamu bwange koma wano nkuba ekizimbe wano enjawulo ogiraba kakati enjawulo mu London naffe ne mu London bw'ogenda mulimu abajja mu London nga bajoininze families nga taata we ne maama we baagenda dda n'obasangayo ate mulimu abagenda e London ne bajja nga bazze kweyiiya bafune obulamu bwabwe bukyuke kati ekigambo life values zino omukulu oli byabadde agambye muganda wange ow'omu London gye tubeera naye values zidifyinga kisinziira gwe ku kyosingo gwe kigenderera kyoyagala obulamu bwo bubeere London bwe wantu w'oyingira ekisookera ddala nsi ntono kyangu nnyo okukonectinga ne mukulu oyo kasi katono nnyo erimu esingako Uganda katono ekyo kyenjagala ekifaananyi abawuliza abafu babalabi mulabe London kasi katono US erina states oba ziri mmeka muganda wange zisukka 5 oba 52 states kati state emu nga yenkanankana ne London kakati you cannot compare and contrast omuntu avudde wano ng'ali mu life ya mu America n'omuntu ali mu London kubanga omuntu abeere Boston nga ye alaba talina nsonga lwaki agenda Texas kati n'abeera ng'obulamu bwe bwonna awo we bukola ki we buwangaalira essanyu abantu b'e London culture y'aba-British njagala kwogera ebintu bino with values z'aba-British za njawulo nnyo ku z'Abamerica even discipline Abamerica engeri gye beeyisaamu fe abantu abawangadde kati nganze emyaka gye mmaze mu London over 20 years nakyuka obulamu bwange bukyuka nti discipline the way how I talk the way how I behave eyinza okuba ey'enjawulo mu nnyo ku y'ow'omu America si mu bubi naye abantu b'omu America bw'obeera mu environment ekyuka kati ojja kulaba omwami oyo bw'omukompeyalinga n'ow'omu America ng'olaba akyuse engeri gye tukwatamu ensonga zaffe endala
naye nga te fena tuli banna Uganda era twava wano twazaalibwa wano abazaalibwa wano fena twazaalibwa wano ate ne tugenda eri kati ffe tulina ebintu ebimu bye tutwala nga bikulu ng'ate ow'omu Amerika life yaayo ndala nnyo ng'alina gitwala nga Abamerika obalaba beeyisa engeri yabo bo tebafaayo bali a bit rough fe ate tuli calm mu Amerika mu UK tuli calm olw'embeera gye tukulira mu structure y'Abangereza Bungereza erimu ekudisciplininga n'ekuteeka ku level gy'olina okubeera nti buli kimu okiraba kiriki buli kimu okiraba kiri simple naye ekintu kimu omwami oli kyayogedde ffe tukola n'ab'omu Amerika bakola naye ab'omu Amerika asobola okusurvivinga kakatono senga oba tokoze naye mu Bungereza tutambulira mu structure ya kukola era ensi eyo kyova olaba nga kasi kagagga katono naye kagagga tudipendinze ku kukola n'olwekyo ab'omu Amerika bakozi era bazimbye nnyo ebintu muno mwebali nyinza okwawukanako ku katono nyine muganda wange nti ab'omu Amerika before bali tebalowooza nnyo ku investinga nnyo ewaka but in 10 years back things have changed olaba ab'omu Amerika bazimbye ebizimbe bingi nnyo n'emikwano gyange bangi nnyo ne family nina family mu Amerika eyo mu Georgia ne walala bakomyewo kati emyaka 10 emabega bainvestinze naye ab'e London oba mu UK be baasooka okubeera abasaale mu nsonga eno nga be bazimba ebizimbe wano be baleweereza ssente wano buli kimu so kati fena gye tuli ne values zino ndowooza mujja kubeera nga mukitunuulira wanji kakali nonze kyenfunye ng'omulungamya w'eggwanga nkomyewo wano mu Afrika yaffe tikati abasajja bano ekifaananyi kye batufunye kye bandaze tikati olaba Rwanda ti Rwanda kasi katono naye ka mulembe Uganda nsi nnene naye eyingiramu buli kakikya Omuzayire omukikati nendowooza nti ya Amerika otegedde ye values oli gyayokola ki gyayogerako kali n'ekifuna ne mu byenfuna nti olaba bw'oba tomanyi nnyo osobola okulaba fuso eyo nga nnene nnyo naye nga tesinga amabeeyi nga ama ya beeyi nnyo singa fuso kati ekyokuba nti ensi nnene esobola okuba nga nnene kubanga waliwo gyempulira nempulira nga Ohio simanyi n'obulira wanga owulira ne mu Amerika mulimu ebitundu ng'ate byavu nnyo kati ate nga ka London kayinza okuba nga katono naye ng'ate kaki kagagga nnyo nze ndowooza ng'omulungamya awo wenfunye nerowooza nti kizoba bwe kitambula okay nze kyendowoozezza njagala okubuuza bano bennyini abakulu b'e London kuba mmwe mubeerayo kigende kati kansoka omukulu ono yennyini owaayi ab'omu Amerika balina kye bakugamba wali agadde okukyusa senga bagamba nti salawo ku bibiri obeerawa London America definitely nze ndi British ndi muna Uganda kati ndi British I'm a citizen sigamba nti oba tukyogera mu kudaala nakola decision before you ask me this question I made a decision when nali nganva wano mu Uganda nafuna visas bbiri nali lake nafuna visa ya America ekusooka naye next week nenfuna visa ya UK kuba nalina program kuba nali ku Kikwala Olympic Committee ne mukulu Nyangwe so mukama mwechi omuleke emirembe ne bakulu kwe bali bangi nnyo betwaberanga nabo ku Kikwala Olympic Committee ng'ate ndi chief volunteer owa Special Olympics Uganda oba mubadde muweeri wano mukulu Edward Babumba yagituleetera wano kati nga participatinga nnyo mu bintu binnyonero ebiyamba abantu ababulijjo wano but I had an opportunity nti Abamerica bansaba ngende mu America nenfuna visa ate nenfuna ne ya UK but I had to make a decision a very serious decision where should I go ninsalawo neŋŋamba kangende UK naye ekintu kye nasanga mu UK saajulira gamba nti nno akati kubanga nafuna omukisa ate neŋŋenda ne mu America nenfuna omukisa neŋŋenda ne mu America nembeerayo kwanga ne families nembeerayo ko nendaba ebintu ebitambula I cannot compare and contrast America ne UK mu values nti bw'obeera mu UK obeera muntu mulala n'ow'omu America muntu mulala kituufu kubanga nze nnyina mukwano gwange Jessica Wilshire mu Ngereza abeera mu America
yaŋŋamba nti wadde Bungereza yo mutuuze naye Amerika kirala era agamba nti Amerika atotubuulira ebyo okiwulira Bungereza nze kati Amerika eno yenkola ki kati nze nebuuza nnyo omuntu yandigenzeewa kale ababa nga kubono kyabuuziza gwe watambula n'ogendako mu Amerika n'otambula n'odda e UK gudona nga watufu okubeera UK kyakusikiriza nnyo okusigalayo okubeera e UK anti ze buli omu alina ambition ze e UK ku lwange personally ewaliyo sente mu Amerika waliyo obulamu naye bwe tuba tugambye ng'oli omwami kyabuuzizza ku nsi bbiri waawe wandiyagadde okubeera nze ku lwange mu Amerika kubanga life wise nga bw'ogamba nti njagala life njagala okweyagala mu Amerika era nate tulina bulamu oyo atujjo tetulina bulamu naye mu Amerika bw'otuuka mu Amerika kiringa bagamba nga era bagiyita eggulu ly'ensi it is so different era very soon nze yeah, very soon nkitegedde kati Amerika esinga Bungereza si mu bubi naye nga papa Jasper yangambye awentuukira mu Amerika agenda kuntwala ndabo omupiira gwa maniyo okoze conclusion yo nti America okoze conclusion yo nti America esinga Bungereza omanyi tulina okubalansinga equation wakola okubala tulina okubalansinga equation America nga bwe nabayogedde njagala nnyo mulowooze ekigambo values America lwaki America erina states 52 ka UK kasi katono omukulu oli alina ekigambo kyayogedde nti no ye America kulya bulamu UK kola abantu b'omu America bakola nkugambye walinga tuli ekyenca America abantu b'omu America bakola okabe kasinga n'okutusinga ffe ya batusinga okukola naye ekintu kimu nti values zaabwe bakola sente ate ne bazirya ne bazeeyagaliramu mu UK tukola sente tubasinga n'obugagga abamu naye tetulina akasika tono tosobola kuva muno genda for example ngenze Manchester Scotland for example ogikomparing ne one of the states in America tokisobola kubanga obulamu bw'omu America bwonna ensinga bwe mugamba buli mu mbeera bwetyo kati akasika tono tulina sente naye ebifo ebyeyagalirwamu ne Uganda okay otegedde otuddeyo kuva nitugamba buli muntu ebigendererwa bye we biggwera kubanga era waliwo ali mu Bungereza era nga big spender otegedde era nga bwazifuna avuga n'agenda oba Germany oba wanazispendinga so kiddayo gwe ebigendererwa bye ebiriwa values ziri z'oyogeddeko ebigendererwa bye oba ambition yo pozi nekyalira mu Bungereza nkulu oli kyayogedde era nzirayo mu mbeera y'ensi kati olaba ffe okufuna life ng'omukulu oli bwayogedde byebivulu bino ebivulu ebijja ebyo bwe bulamu bwaffe bwebwo okay sawa tugenda mu program tutandika olwo emiramwa gyaffe egy'olunaku nga bwe girina okubanga kitambula atunyumizaako Bungereza America n'ensi endala South Africa tujja boogerako kubanga temulinawe mujja tujja balaba luvannyuma nga tumaliriza mbajjeemu si mu bubi mbajjeemu muganda wange nkutumiddeko Beksu kwagala nnyo empologoma ya Bungereza kale emiramwa gye tulina emitwe gigenda tweyimira olunaku olwaleero abagenyi temudduka ku ppano abagenyi tutandika butandisi okay mukulu Gashumba audio ye yatuuse nefuluma ng'alina gwayogera naye amugamba nti muwala wange nze ekituufu nange ngezaako olumu okwogera naye naye waneno mbeera ezabujjo tudda ku social media yasinga okudefendinga muwala we twagenza okizuulanga nebyamudefendinga musajja wattu alwawo okumulaba ensonga za Gashumba tugenda zitematema Elias Lukwago ku nsonga ya General Salim Sale nayo tugenda kuba tugiyisaamu awo egayi tugitemeteme n'omuwala bawala banne gwe bakubye olwa boyfriend zonna naye katusookere ewa mukulu Gashumba nga ntandika ne Faruk Ali ensonga za musajja ono bujja defendinga muwala wo okufa obufi waziwulidde kakati Duncan ensonga za Gashumba nnene obanga naye njagala tuzitunulire mu kifaananyi ekinene bw'obanga oli muzadde ku level yonna n'otunulira story ya Gashumba n'ebintu byayogera oyinza omukwatibwa ekisanga omuzadde
ontegedde bw'obanga oli muzadde n'owulira audio ye n'engeri gy'ebigambo bye yadde ayogera bw'oba muzadde omukwatibwa ekisanga omuzadde kubanga buli muzadde yali yagadde omwana we okubanga ali ku ddaala eddungi mu mpisa ennungi mu mbeera ennungi ate ng'ali successful ekyo ku sayidi eyo kitunulako bwodda ku sayidi ey'abantu abagamba nti Gashumba twakubeererawo naffe at some point twalowooza nti oli ku sayidi yaffe saawa zino twatuka ntulowooza nti obadde naffe otuvuma nnyo ontegedde kyenkugamba nti obadde naffe ku sayidi eri otuvuma nnyo notuka n'okugamba nti mutabani wa gundi kubanga twalabako mwami Gashumba ng'atakinga mutabani wa Kyagulanyi scenario gye twalowooza mbu nno yali yeetaaga obudde okunoonyerezaako nti ng'omuzadde naawe kisobola okukwata ku mwana wo n'ewaabalala kisobola okukola ki yalumba mutabani wa Kyagulanyi mu mbeera embi nnyo ng'embeera tennaba na kubaako bujulizi bwankomeredde n'agamba omwana oyo mumanyiiko nnyanywa nnyo enjaga kakati bino bye tugamba nti bw'oba muzadde at some point tokola nnyo conclusion ku mwana wa munno kubanga bino by'oliko naawe iwe nkya bikola ki tuno tuli mu lutabaalo oba lugendo lwe tugendamu nti ebiri ewa munno n'ewe nkya bikola ki bijja kakati nze nzirayo ku mbeera egamba nti ng'oggyeko ebigendererwa byaffe mu community n'okweyagaliza kwe tweyagaliza kubanga mwami Gashumba tumulabyeko ku mbeera ennungi yali mulungi nnyo mu kusooka ng'era alaga nti alina values ze zikwatagana ne community oba n'abantu ng'ayogerera nnyo muntu wa bulijjo n'okulumwa kwayitamu ne tutuuka ku Saturday stage ne tumulaba ng'avudde wabula ng'atuuse mu mbeera egamba nti ye yeeyagaliza ye ng'omuntu ne tumulaba ng'atandise okujja ebintu nga ye yeeyagaliza yekka obubinja bw'ayagala okulyetinga atandise okulyetinga tribalism n'ebintu ebifaanana bwe bityo kakati omuntu agamba Gashumba bino ebimutuuseeko kituufu okubanga tumukwatibwa ekisa otegedde kyenkugamba Duncan kituufu okubanga tumukwatibwa ekisa amazima gali nti yabadde ayina ensonga at a certain point naye ate n'atuuka n'akola ki n'avaako kubanga Duncan bwe tuba tuzimba abaana baffe betuzaala kituufu tubazimba nga twagala babe kye bali naye ate certain stage omwana asobola okukulemerera njagala okukkiriza obagaana gundi Gashumba yazimba omwana ono mu kumwagaliza abe kyali naye ate certain stage n'atamuteekateeka ku fesinga ensi nga bwe yina okutambula reality ontegedde kubanga tukkiriza nti gundi gye yamuteekamu ango ya bulamu obwa celebrity life oba limelight omuntu okubanga nga bwe nkugambye TV n'ebirala obwo obulamu abaana abawala n'abalenzi balina abantu batuuka ne bamiitinga kati ate nga gwe tosobola musalirawo kubanga bw'okeera ku makya n'ogamba Rickman ye boyfriend wa Sheila ekyo kye yakyuzinga kakati gwe bw'oba okikuba tokikuba mu mbeera y'okugamba nti okoze ekiva ekisinga kubanga bwe bulamu bwamulaga bw'alina okukola ki bw'alina okuyitamu oyina kujja n'omushapinga bulungi kubanga amazima tukkiriza Sheila akyali muwala muto she's around 24-25 at a certain stage maaso bw'owumbawumba mpola kubanga bino byakola n'abawala balaba bikola naye okumyekumye ekyokulaba nga eno stage akola ki agivaamu at a certain stage ajja kutuuka abe muntu ovunaanyizibwa gwebuuzaako nawe ogamba omuwala wange avuddemu at 28-30 somewhere there ajja kukyuka tubalabyeko badizaya luzinda babaddewo kati batuuka abantu ba muwendo otegedde bangi babaddewo bakyuka ne batuuka abantu bala kakati Gashumba kye yakoze ekibi tetumanya ali yalikinze ka audio kano kalikinze katya nebo twadde ayogera twawulidde ng'anyumya n'omukyala gwendowooza ye family friend gwe yabadde anyumya naye kakati Gashumba njagala kkirize nti ate certain stage ebintu byazaakola byatuuka abantu amu ne bamukyawa otegedde naye nga ye tamanyi nti bakola ki bamukyawa kakati ka audio kano bakakoze kigendere bakate embwa zimulye ze njogolo kuyita embwa zimulye olw'ensonga ayina bingi byazaakola eri community abantu nga sibasanyufu byazaakola so bakyagadde bakimukole naye awulira obulumi bwazaakola abantu abalala era ndi sure bino tebyagenze Duncan bino tebyagenze nti byagenze mbutanwa babikoze babigende either nze ndowooza ba suspects omukyalo ono ayinza okuba yakatadde ayinza okuba Rickman kubanga omuwala ono akantu kano kituufu kamutuukako Sheila
naye abadde agamba mu statement yagambye eno audio yali ya September last year bwe yali kodingibwa. Kakati nze ndowooza nti Rickman ayinza n'okuba yakafuna naye, wabula embeera omukulu ono taata w'omwana gy'adde ayisaamu omulenzi ono n'ebigambo byagenda ayogerera abantu, otegedde gyagenza aboogerera ebintu ebitali bya bugunjufu, kubanga taata bukkiriza nti muwala waafunye omwana. Twamulabe Gashumba sometime back ng'agamba ye alyokke ne muwala okukyuzinga omusajja gw'ayagala, naye kati ate yazze naawe kikubanga n'atuuka n'ogamba nti omuvubuka alinga kkoni. So at a certain point value za muwala wo oyina okukkiriza nti ze zibaddewo, naye mu shopping otya mu mbeera entuufu. So tulowooza what goes around comes around. Kyogira kyosiga kyokungula. Gashumba yasiga obukyawe era abufunye. Okay, Gashumba yasiga obukyawe era abufunye, enkuza gy'okuzaamu omwana engeri omufulamu nzija kakati Dankani Dankani mu bulamu buno buli muntu alina kyaba ayagala, ate n'omuzadde bw'aba akuza omwana alina olumu kyaba amwagaliza, olumu bigaanula ne bituukirira. Naye nga totunagenda nnyo ku muntu gw'oba okuzizza, soka weebuze gwa mukuzizza obadde otya oba wakuzibwa otya. Kakati omuntu oyo ye abadde atya Gashumba, embeera ye gy'abadde mu bantu, obulamu bwe bwonna buwangadde bwa ntalo. Anaawuuza kino anaawuuza kiri, avuma ono avuma oli, era nga yaalaga nti nantagambwako, kubanga omukulu wangako sirabangako muntu avuma Katikkiro n'amuvumanga Kashumba we yamuvuma, okiwulira, kubanga yatuuka n'omuga nti kano akayenzi ak'ekimemeya, okiwulira, ebigambo ebyali ebigumu ebyali bitasoboka by that time. Kakati olwaleero tuba tutuuse kweyo embeera, bwe tuba tutuuse kweyo embeera, kati Gashumba yennyini olwaleero nga yagamba nawulidde engeri gy'ayitamu omwana wa munne, kubanga Gashumba talowooza mbu yekka yayina omwana. Ne Rickman yazaalibwa bazadde be, yatuuse n'amuyita Kikoni, okiwulira, Kirebo, yagambye Honorable, yenna alinga gukoni, okiwulira. Bigambo bya Gashumba ye ayagala owe bamukwate bulungi, ababanne wulira byabafulumyako abayita bayeekera, abayita bakoni, okiwulira, naye nga ye ayagala mbu ate ye Sheira bamukwate buki bulungi. Sheira naye yennyini yatuuka mu mbeera ng'abantu balina okufuna beebo kubaza empisa ze, okiwulira, ze empisa za Sheira tagambwako. Juzi gundi we yamugambako omwana onani Kaizi, yamugereza n'amugamba nti gwolaka wakulola bakigenyaagenya, naye ne Sheira ne mutya obukulu okubanga amanyi kigenyaagenya, okiwulira, simanyi, yamugamba gwe wakulola bakigenyaagenya era tubuulira ffe tusimanyi tukulidde ku biki. Kaakati ngenda kubuulira empisa za muwala wa Gashumba tezaawukana nnyo na za kitaawe. Bavumi tebaliimu nsa, abantu betulina abataliimu nsa wano, ate nga munnaye amawulire ga Museveni nga gabateeka ku mwanjo, era baba boogerako. Nalabye nga Kafonix nga kamwandiiseko mu business man. Gashumba n'embuzi akola mulimu ki? Bayayeyaye bali awo, okiwulira, bayayeyaye naye muyaye, kuba bamuyisako ekiwandiiko nze nga ndaba nga era bamuyita muyaye, tebagivangayo kimenyawo nti si muyaye. Kakati olwaleero nze Gashumba enkuza gye yakuza muwala we yeeyo, ate talowooza mbu muwala we yekka gwe yazaala oba yekka yazaala, ne ba Rickman babazaala, bayita barebo, bayita baani, bazadde baabwe bali nabo kibaluma okuyita abaana baabwe barebo, bikoni byani. Kakati gwe osuubira kufulumya butwa ate gwe bakuwe sukaali. Okay, kyosiga kyokungula kyenyinza okugamba mukulu Gashumba. Muganda wange Papa Jasper Bungereza sawa zino wetuli kibayita Emboozi Mukati, katugenze ku hot stage. Kakati nze ebintu bya mukulu Gashumba ne n'omwana we sigenda genda kulumba mukulu Gashumba direct. Enkola yange ogimanyi nti program zanze manga sirumba, naye njogera ng'omuzadde ate ne njogera ng'omuntu wa community. Nina mukulu oli wabadde annyonnyola ensonga ze. Nze nina ebintu bye ntambulirako bwe mba njogera ebintu, ntambulira ku values
respect dignity mu bulamu bw'omuntu naye nayogedde ekigambo values njagala nnyo kibeerako tulina kye tuyita family values ti buli muntu yenna akuze ne bwe mulaba ensi eno bwetambula omukulembeze alina okubeera ne values nga n'abantu batwala balina values zaabwe nga respectinga values zaabwe families nga zirespectinga bwe tujja ku nsonga ya muganda wange ono it comes era ku values omukulu oli abanyonyodde bulungi nnyo omwana ono yakula atya avuddeyo ate okubeera kyali ani yamukuza mwami Kashumba yakuza omwana ono oba yamwekuliza family values ziyamuteekamu zetulaba kati si kyekyo baganda bange kati bwe wabeerawo omuntu omulala yenna ajja mu bulamu bw'omwana wa Gashumba ne Gashumba agenda kusangayo ekintu kirala nga ne wano kyabadde alaba kiki bwebeera nga gwomanyi nnyo omuganda wange Duncan naye kati omuntu andaba obulala bwansanga mu kkubo oba bwe ndaba ku TV nga wano ayinza okundaba obulala naye bw'oyingira deep notandika okutegeera family values zange ogamba nti ewa papa Jasper awo okoma toyongerayo oba wano osobola okweyongera kati embeera eriwo bweti nti values ezatandikirwawo mwami taata n'omwana ng'akula kati byebintu byemulaba nti abantu abayingira mu bulamu bwabwe bajja kusangamu olumu obuzibu wengenda okukomaawo Emboozi Mukati bwetyo wetutambula mukulu mawa ensonga za muganda wange Gashumba ze zitambula ku social media sawa zino zenno ensonga za mwami Gashumba abateesa bannange naye kirungi wano buli omu aba n'omutwe gwe kyekirungi naye nze nno omutwe gwange bugamba nti tuleme kulaba muwala wa Gashumba nga muwala wa Gashumba tumulabire mu kifaananyi ky'omwana w'eggwanga ne bw'otandika omwana Gashumba simanyi abadde akola bw'ati kyalina okukungula nze ndaba awo tuba tugenze mwate mu birala naye buli muntu alina endowooza ye nze ndowooza ekifaananyi ky'eggwanga omwana oyo bw'amala okuzaalibwa Kasumba n'amuleeta Gashumba n'abeera ku nsi afuuka omwana waki w'eggwanga naye abaana b'eggwanga boonooneka nga bamaze okutuuka mu nsi olw'abo abantu be babeera nabo naddala nga community abazadde abantu basinkana n'otomanya naawe omuntu omuhandolinza otya kubanga kino Kasumba ekituusewo olwaleero ayinza okuba nga abadde ye takiro omanyi ekintu okulengerera ewala kyekigenda okuvaamu mu ekyo kyenkola bye bino Gashumba byatandise okukola ki okulaba naye nga abantu bangi naddala abasajja nga badde balina mwami Gashumba saagala tumuggyemu kugamba nti si muntu wavunaanyizibwa mwami Gashumba ng'ozzeeko bino byawagira bikyanza oba nga anoonya ssente naye nga ye omuntu omulaba nti musajja yamuteeketeeke musajja asobola okutambuza obulamu bwe naye ekibi kyakola omanye amawulire gano ne kamera zino abantu bazigendamu atuuka awantu olumu n'ayogererawo ekintu ekitalina kuba kirungi olw'okuba ayagala okusanyusa abo bakigamba kati mwami Gashumba biri yayogera ku mwana kuba mpulidde wakikoonako ku mwana oba yali wa Bob Wine yali ayogera okusanyusa n'okwagala ndowooza okumugoberera naye ng'ate talowoozeza nti enkya kijja kutuuka kuki ku nze so nze ndowooza nti abazadde bonna mu ggwanga twandibadde tumanya nti omwana ono bw'omala omuzaala afuuka omwana w'ensi bw'amala okufuuka omwana w'ensi alina byagenda okufeesinga nga gwe tokyali nawo naye ebyo byagenda okufeesinga gwe nga gwamukotogera n'obimuteekamu kyova olaba tutwala abaana mu masomero omwana agenda n'asoma naye nga tomanyi nti oba wanaasomera n'amala S6 n'agenda ku yunivasite oba onoobaawo naye oba omuteeseteese ku mutindo ogwo ogw'okusoma asobole okubeera mu nsi ng'akola ki ng'alwanagane nayo era nga ne batakugamba kubanga abantu bangi basaba bavunaana ne bagamba nti kale teyaweerera mwana teyazimbira abaana tebayigiriza mpisa naye waliwo omuzadde ebintu by'osooka okukola ng'okuyigiriza abaana b'empisa balina kubeera batya n'okulengera bwa gy'obatwala oba kitegedde osanga abazadde abamu ng'asobola okugamba omwana ntokwata ku mmotoka eyo temugenda givuga naye nga tamuganye nti olw'okuba tayagala agivuge n'agamba omwana oyo ayinza okufunirayo akaki akabenje kati abazadde abasinga tetutunuulira baana ti bino bye tuba bibiita
bye tubateekamu bye tubawaanawaana nga Kashumba bw'abadde akola muwala wange akole kyayagala maaso eyo anaabeera ki oba kitegedde naye nga Kashumba nze saagala tugambye nti kyamutuuseko kyamugwanidde kubanga oli mwana w'eggwanga nenze nkubiriza buli muzadde yenna oba oyinamu akasente oba toyina kyenagamba waliwo abaana beneebaza nega nti abaana abo sibalabangako nga bakuba mbooko oyo gundi oba yali nambemu naŋŋamba nkoze kibi naye naŋŋamba nti waliwo abaana bendabanga bamukulembeze nga bawala naye nga bo sibalabangako nga ate waliwo omulala anywa omwenge bwakuba bwaleeta okitegedde kakati abaana bano naawe nyini bwemala okoza emyaka 18 n'okula olina okumanya nti ensi ngenda gitambuliramu nti kuba n'omwana asooka okuwabula naye kyendowooza Kashumba nekyamutuuseeko tumusabire bakakkane famire etuule omwana adde mu mbeera gy'alina okukola ki okubeeramu naye ng'abazadde naffe tulina okwetuliramu abaana tubatwala nze omwana we naggamba nakatogera emirundi ng'ena yansaba okugenda ewaka Eddikenzo naye natunuulira omuvuyo ogunaabaawo ne nga omwana ono ayinza okufunayo ki problem ne tiketi nali njirina naye namugamba tokola ki namugamba tiketi saagifunye naye nga ntunudde ki ekinaakola ki ekinaabaawo saabazadde bwe tuba tuteekateeka abaana tulowooze ebiki ebiddako nga ffe tetuliiwo okay neyanzege muganda wange nalaika ali ku misinde naye kansookera muganda wange oli oluvannyuma nzewo natubulira akatubu katweyunzeeko muganda wange ensonga za Kashumba enkuza jakuza omwana kati bwobiwulidde oba bwe bitambula sooke atuyiseemu awo nga tonadduka abatuwuliriza nze ebigambo byange bijja kuba bitono omwami Kashumba muwe ekitiibwa era asinza kumuyisaamu maaso naye ensonga eri nti omuzadde yenna wandiyagadde okukuza omwana mu nkuza ey'eggwanga ey'abantu abalala bonna njagala mwami Kashumba tumusabire ffenna omwana oyo atereere asobole okubeera nti kale n'ebiriwo n'omukuza obulungi aleme kumusukkulumya nga ye bw'abadde omwana amukuza ndaba ng'omwana amuwabya omwana amutwala mu direction embi naye kyenjagala omuga nti omwana oyo talina njawulo n'abaana baffe talina njawulo n'abaana balala so atereze omwana ng'omuzadde ate nkimanyi nti akisobola bye bigambo byange mwami Kashumba ssebo yanzege ndi ku bakyali bange okay muganda wange atweyunzeeko kasooke atuyisemu katono amanya nejava oluvannyuma era ku mulamu akasa agutegedde era agumanyi kubitambula ku social media sezokula sebo naye nsanyusa basanga bamenya gange bampita Kakembo Medi sezokula kali naye balaba mbeera ntula mu Bungereza mu kafo akatono bakaita Enfield Brimsdown mwembeera omukulu ajjaka kunyonyola obwoni yangu kafu kali awo era webale nnyo ssebo amiina mwebale kutegeka kintu kirungi nnyo omulamwa gwe gye muteekayo gituyambye okumanya Uganda wetambula ki ky'oyinza okukola bane mwebale musitudde omutindo gw'amaanyi nnyo ab'Ebungereza tubeebaza otulaba amiina babalabira ddala kituufu ensonga za Sheila Kashumba ne taata we ensonga za Sheila Kashumba ne taata we nze nali si following nnyo naye kye namanyako nti yali amutiitiriza nnyo omwana kye tutayinza kumunenya kuba buli muzadde aba ayagala omwana we amukuze mu nkola ki mu nkuza ennungi naye nga mwami Mawawa agambye ensi ekyusa omuntu sirowooza nti mwami Kashumba yandiyagadde omwana we abeere mu byalimu kati neera nga omuto wange wagambye n'omuto wange muto wange Katonda mwagamba akamuleke wano ffe tubonebone tetwabaleka kubonaabona Uganda si nsimbi nayo era kyokola bwe tukwate twakomyewo tubeerewo okukwate nammwe keto tukikwewunyisa nti tuliwo abantu 3 ababeera e Bungereza naye Abamerika baluwa nawulira bawanda omuliro temwabagambye ate mwebali kweka bagaya covid akyaba ffe tetulina covid bajje batubuulire nawulira begeraagira wano omukulu Settenda oyinza obubanyonnyola basobola okusinga Bungereza basobola kasooke maliriza omulamwa gwa mwami Kashumba nze teri muntu ayagala kubeera na mwana we n'amukuza waate ate ne bafuna obutategeeragana ku ssaawa eno naye n'ekirala kiti kye mugambye aleme okola okufa eby'abaana b'abanne kubanga nabo baana b'abantu ate nabo babakuza mu ngeri gye balowooza nti igenda kuba ya kintu tebaba bayaayi
ekyo naye nga tumusabira kale ensonga eyo nene saagala tugitwalemu kapaalo mwami Gashumba ono ne muwala we tetuboogerako jja singa abantu ba bulijjo bano bantu abalina crowds eziba followinga numbers and numbers ate bwe njogera ku numbers ndozo omuntu yenna asobola okitegeera omuntu alina numbers ezimufollowing bano ba-inspiring abaana baffe ono muwala we alina numbers ez'abaana abato ba-inspiring abamufollowinga otegedde ne taata we kyekimu kakati mwami Gashumba bw'aba alina ebigambo byavaayo n'ayogera nga bikutula emitima gy'abalala otegedde nadde ena ate ku side endala n'abudaabuda muwala we ate nga ne muwala we alina ba influencing already ontegedde n'amubiitabiita kitegeeza bano abantu bwe tujja ssa okusiisiriza obusiisiriza kyongera okunafuya eggwanga n'okusuula emigigi emito egikola ki egijja kakati mu mbeera eno nze ndowooza nga mwami Gashumba Facebook oba social media influencer alina okwongera okwechekingamu n'amanya ebintu ku level gy'abikolerako n'ebigambo bya postinga nga wandiika eri eggwanga same applies to his daughter ontegedde omuwala ono bintu bingi byakola naye nga tebigattako oba nga at some point bitoolako bw'obanga omuwala nga Gashumba olina abaana abato abakufollowinga gwe biki byoteekayo biki byoga bano emize gye bakola ogimanyi anti byenkugamba bitambula everywhere saga tubinyumyeko bunyumya sokolinde kati Aruna sokolindeko anti nkugamba sagala abantu tubabibiite bu BBC ne twataaga tutekeke tafaali wamma ku mbeera ebikolebwa so end of the day abantu bwe tubabibiita ate nga ba-influencer nze njagala mwami Gashumba aveeyo agambe nti omwana kino kyakoze era bwe kibaawo tobibiita bubibiisa ate nga ababalawamu bakola ki obakuba so tulowooza ffe bakole ebintu ebituufu ebijja mu kitiibwa kye bakola ki kye balina mwami Ali Faruku Gashumba ekituufu twali badde twagala omubuulirira naffe naye no twazulayo mu ku bantu abatayiga nga tumubuulidde anyiga bunyizi kakati ate buli tumubuulira anyiga bunyizi era wanala program eno ogenda kulaba engeri gyagenda otuvumamu tetufaayo kunyiga atuyita abavubuka b'ombuti babadde basitamyawo kakati ngenda babuulira olwaleero Gashumba tumubuulidde ng'omuntu ffe twasooka ne tumubuulira ng'omuntu omutegeevu naye ebiseera ebisinga obungi omulalu bwakkuba oluyo bakamuggo kakati Gashumba lero n'olulimi lwawulira kubanga Gashumba kuba naye lwakozesa ye akozesa nalubi okusinga ku lw'abalala kakati ye abuulirira ki abaana b'abalala avuma bavumi naffe kye tumuddiza omwana we yamukuza bw'atyo era naye bwe yakula era by'ayina okukola nze kye nandigambye ng'omuntu nti mukulu Gashumba buli bw'osuula omuggo oyo n'omwana wagwe buli bw'olirowooza nti omwana ogenda mubuulira bubuulizi na bigambo nga tojjeeyo oyinza obutajjayo omuggo tekitegeeza kumenya mu kibooko okuba omwana naye akadde komala n'omwana wo beera nako ng'omubuulira ebintu eby'amakulu simugulumiza simutiitiibya wabula manya nti omwana wo leero omuyina enkya toliiwo ensi egenda mugonjula eti era nze kimbadde nyongerezaako awo nze ng'omwogezi omu bwe yayogedde I do respect Mr. Gashumba era be bantu betutunuulidde mu social media betuzze nga tutunuulira oku social media okukula Mr. Gashumba influencinze community mu bintu bingi ebiri positive kimu tukitwala nga kiri negative ebiri positive ebibadde mu community n'olaba nga afaayo mu kulabira waliwo omwana gwe yalabirira awo nabukeera bintu bingi naye bwe kituuka ku family nga kati kuyiye pozi nze musaba busabi atwala obuvunaanyizibwa ebintu ebisinga obungi babijje mu social media babijje mu mawulire naddala ebya family nze bwe ndowooza biggwereeyo kubanga ye wa social media kati ebintu nga mukyala omwana biki baawe ebyo bive mu social media naye nga I do respect Mr. Gashumba era mmanya alina ebintu ebiri positive byakolera community n'omwana we yennyini nga mwami wayogedde community influences omuntu kikyendi wawendi
kati nakyo n'omwana community abantu balemu abamwetoolodde bamusobola mu influencing okukola ebintu bwe bityo kati tugezeko nitulaba mwami Kasuma alina okunonya solution omwana asobodde ate okureforminga ku kyabadde atambuliramu omwana akyali muto akyasobola okuyiga ate si buli mulalu nti bwaba yakwata omulalu bakuba mukube naye omulalu batwala mu ddwaliro n'avaayo ng'awonye eddalu okitegedde so ali mwami Kasumba kino kiyinza okuba nga kigenda tuyamba okuba nga kigenda kuba ekyokuyiga eri mwami Kasumba tyabaddeko bakomerera byayogera naye kati bwe kiba kituuse ku famire ye asobola ate naye okukakkana wano waliwo omwami ono mmanyi ow'ebuyiko ono yali omubaka yafiirwa abaana be mu kidiba yali alina amalala mangi yalina amalala mangi n'ekiseera kyatuuka omwana we bafiira mu kidiba bansonyiwa okyogerako mwami Kibuule omwana we yafiira mu kidiba yayiga kati biri ebyagasumba abadde abyogera mpuliddeyo ababyogera mbu akomerera abantu akomerera ki naffe tumukomerere no tulina kutereeza society netumugamba mwami Kasumba obirabye bwe bibeera ne kati tutereeze omwana kubanga mwana wa ggwanga okitegedde so si bino oyo yankuba nange namukuba gabana betulaba abamu toli olwobatampagira namuteeka mu kkomera kubanga ebyo tetugenda tambula bwe tutyo okay ensonga bose bezitambula atucha atambula mukulu Kasumba fayo nnyo buli kyofulumya manya nti gye bujje kisobola okuddira mukama Katonda ontalyanguzi ate buli bw'olibeerawo nga golooza gwalina omwana wekka olunaku lumu ensi eri kulaga nti omwana golooza nti w'amaanyi ate si w'amaanyi kusinga baabanno kyenyinza okuba nga nkugamba kale ensonga endala gye tugenda okuba nga tuyitamu waliwo akatambi akafulumidde ku social media mwakalabye abaana ab'obuwala bazze ku muwala munnaabwe ne bakuba olw'ensonga ya boyfriend mbu yababyeko boyfriend waabwe era bamukubye nnyo era byagenza okuggwa bangambye nti oba omugwe badde bakakwatako omuzeeyi si bwe kiri abalala bakyaliira ku nsiko naye ng'ensonga emukuba nti yababbidde boyfriend naye nga gwe bakuba mama yatugambye alina emyaka 14 naye ndowooza bye bino ebyana ebigimu naye lwakuba naye ndowooza enkula ye teyawukana nnyo ya Sheila Kasumba alabika noono omwana kuba omwana ku myaka 14 baba bu video bwetwalabyeko ali mu kirabu ayambadde bikini ali ku mazina okitegeera ekitegeeza nti kitegeeza n'enkuza ye parents enkuza ye w'amaani kyenjogedde kiri nti family values nti abazadde kati ate guno omulama anyway ene topic nze kati nganza omuzadde enkwatako nnyo kuba nina abaana abakulu ate ndi mu community nnyo mukulu Kakemba akimanyi nti zino miramwa gye ntira nnyo okwagala ennyo nti ne bannayuganda abamu abasinga obungi bawuliriza nnyo programu zange abazadde waliwo ebintu ebimu bye tukola nga tubikola oba sometimes abamu bamala obudde nga banoonya ssente abamu bamala obudde nga baagala okusanyusa abasinga obungi nga naye beerabidde famire yaabwe kati abantu abasinga ffe bwe tubeera mu Europe tulina kye twogera nti abazadde abasinga obungi bawaayo nnyo obudde okukola ne batafissaayo kadde kutunuulira abaana bano n'amuweereza ku ssomero n'amugenda ku ssomero n'akomawo naye nga tamuwadde budde nga tubagamba mufisse eddakiika 15 at least a day omubuuzeeko obulamu bwe butambula butya biki ebigenda maaso kati bwe nkomawo wano ewaffe Uganda ku butaka kino eky'emyaka 14 I'm so shocked nti omwana myaka 14 asobola okukkirizibwa okgenda mu club ewaffe mu UK oba mu America ndowooza nakyo bwe kiri oba mu Europe omwana ow'emyaka 14 tasobola kuyingira club one ekisooka ndowooza tukiyige club zonna ziri mu Uganda zeetaaga okubeerako machine nti kasita security people basuspecting omwana nti n'emyaka gye mito ne bwaba kale mukulu naye nga muvubuka balina kamashini ke bakuteekeramu bwoti mashini nejjayo emyaka gyo gyonna era toyingira mukulu Kakemba akimanyi teri mwana ng'ali under 16 oba 18 najja n'ayingira mu club balina club zaabwe ze bagendamu naye kyoyogedde nti omwana yayingidde ng'ayambadde bumini omwana ow'emyaka 14 ayikeera atya n'asobola okuba mu maka g'abakadde be n'agenda mu club kati awaliwo obuzibu obunene abalabi baffe ab'omukati era ndowooza namwe mutandike nga mwogerera ku mbeera muleeteyo omulamwa gw'abazadde
abazadde bakutte batya abaana baabwe era kigenda kukosa kitya abantu kigenda kukosa community yaffe kati awo ndaba nti abazadde basulayo gwa naggamba era kigenda kukosa community kubanga mwe mwalabyeko oyo muganda wange naye kitegeeza nti waliyo abaana bangi era nsaba gavumenti effeeyo nnyo ku nsonga eno gitwalenga nkulu nenga gye myaka gyatose okulwanira abasajja gye myaka gyatose okulwanira abasajja anti kati neewuunyiza nti omwana ow'emyaka 14 basebo ne banya talina nsonyi yazza agamba ow'emyaka 14 naye nga alaba yamuyonoona era omuzadde kakati omuzadde oyo ffe waffe aba n'omusango senga ajja n'adifendinga omwana kubanga tulina kye tuyita safeguarding nti omwana asobola okukola ekintu nga naye akikola mu butamanya naye nga it is your responsibility ng'omuzadde oguidinga omwana ono n'omugamba wano tokkirizibwa kugendawo wano ogendawo kati omuzadde oyo senga avaayo n'akola statement omuzadde oyo yeetaaga abasocial workers abali muno ogendayo ne boogera naye ayinza okuba mentale nga tali bulungi oba ng'alina ebizibu ebyamanyi omanye abazadde abamu abakulidde mu mbeera enzibu ennyo wano bagamba omwana waffe genda osake tufune ekyokulya ng'omwana wa myaka 11-12 ali ku street ng'akozesa abasajja bannange nze kulanga omutima gwange nkiwulira bubi nnyo ne bannaffe abatuwuliriza kati abazadde ndowooza Emboozi Mukati mukoze bulungi nnyo omuntu guno guleeta muleteeko ku bazadde wano omudwamu guno muguzze tulabe abazadde bakyogerako ki kubanga this is really bad emyaka 14 ali mu club naye ate maama we n'avaayo n'amudifendinga nze nninza okugamba nti waliwo ekikyamu abazadde abali mu Uganda mwenna nga mugjeeko ebibatawaanya mufeeyo nnyo ku baana nga bakula mu myaka 14 omwana ono yava ewaka abadde yavaawo dda teyavuddewo ggulu ng'era nyina amanyine gyakola ki nalabye omuzadde omusiiwufu w'empisa teyasoose kulowooza ku mwana ono myaka gye nakikolwa kye yabaddemu wabula yagambye mu nnyambe nze simanye oba yabadde abasajja oba ki naye ekikulu nze nalabye baamukubye ekiwulira abaamukubye babadde bakyamu ekikola kye babaddemu kyabadde kikyamu omuzadde amuzaala yabadde mukyamu ekiwulira kakati of course n'omusajja twali twetaaga omumanya kubanga lwo missing object yaweebulawo n'omusajja yabadde alwanyaganya abawala bano twetaaga okumumanya kuba naye yakoze eki yabuze kati mukwemanya abantu bano bana tunoonyeeko omwana ono kuba omwana ono yalina okubanga yava mu maka g'abazadde be nga yeewaggudde ekkirizo bagaana bw'aba teyeewaggula ne muzadde we yatega mwana we nga nkwaso kufunirako kyakulya ng'era akimanyi nti ono kaakuzeemu kakate kagende kajasobola okuyigga mu basajja kaleete ekyo kyekisooka ekyokubiri ekikulu abawala bano kye bakoze okusalya munnaabwe omusango kyabadde kibi nnyo nnyo kubanga baakubye omwana ono mu nkuba nga balinga bakuba omuyaayu waliwo adde bakuba empi waliwo abakuba kibooko abalala bayiira mazzi abalala basika nviiri okiwulira ne bakwata n'akatambi ne beeseetinga bulungi poliisi yagambye yakutteko omu bakyanoonya balala naye nze nvumirirwa ebikolwa ebyekika kino naye n'abazadde tulina okudda ku drawing board ne twetereeza ne tugamba twawabirawa kubanga okusindika omwana w'emyaka 14 okuva ewaka bw'abeera maama wange nze nyina maama wange mukambwe ennyo omwana w'emyaka 14 ebyo byonna tayinza biwuliriza nti bakkubye alina kwongera bwongezaawo tayinza nabiwuliriza mbu bakkubye naddala nga babadde mu kikolwa nti kyabasajja kakati olwaleero bwe tuba nga tutuusaawo nga nyina w'omwana avaawo ne ku tv ng'ali free nnyo asanyusa n'okusanyuka alagamba mama fiina munyambe ndaba muyamba abantu tukuyambe kuki kituufu baamukubye bakoze bubi basaana okukwata okubonereza naye ne gwe baakubye naye yabadde si stage ekubwa okusinza ku kikolwa kye yabaddemu omuzadde yalipootingako nti omwana wange yandaluseeko yalipootingako nti taliiwo oba twamulabe ku lipootinga guno kubanga yabadde asimba amannya yagambye bandiyirire kitegeeza kyasinga okwagala ki sente
okiwulya naye teyafudde banterereza omwana teyakyogeddeko kati nze nendowooza katono nnyo kudankan bade nga tetunakuvaawo awo njagala nnyo kati mukulu kakembofa olwakuba nti noba ovudde mu nsi eno ebintu obiraba bulala n'ababeera eno babiraba bulala kati olaba omwana ono keesi ye erimu emisango ng'ena naye ngenda kwogerako esatu ate nga bagenda kubeera very careful omukyalo oyo omulaba teyalivudde ku poliisi yali mukwatiddewo immediately maama w'omwana yalagajjalira omwana safeguarding issues ekyokubiri abaana abakubye omwana ono bonna babadde bakwatibwa ngera poliisi tebata ekyokusatu oyogedde ku ky'omuvubuka omuvubuka okwebaka n'omwana ow'emyaka nga gikka wansi we 18 si bwe kiri wano bwekiri ogwo omusango defilement defilement ogwo omusango tavaayo kati genda mu maaso naye nze ndaba kati we bituuse egyo giri emisango esatu emikulu simanyi oba bagenda bihandolinga bati nze akyensaba bannamateeka ba wano n'abakola ku keesi eno nalabye balooya abagubaddemu tunoonye engeri gye tutereezaamu abaana baffe n'eggwanga okubeerera ddala ku mpisa yaalyo entuufu kubanga ngenda kubuulira kino ffe twalabye yali mawulire naye mbabuulire bw'ogenda mu bifo ebyo ebisanyukirwamu n'otunuulira omuwala n'obuuza yayisewo okuyingira mu bbaala nabuuza omwana luli ne mubuuza ogwo oyina emyaka emeka nali ne mawe omwana nangamba wa myaka 13 nangamba wa myaka 10 n'egyo ne mugawo oyina benanga 13 nga neewuunya ate zano nali neewuunya baamuwa batya omulimu okolaawo kye nasinga okwewuunya kwatiraako taata microphone sigisobola naye kyannaku eggwanga lyaffe lyonoonese obuwangwa n'ennonooza bwavaawo ndooza kwe twalibadde tuzimbira eggwanga naye nabadde ntunuulira omuwala oyo namugoberedde bulungi omuwala oyo sika vidiyo keyasose okulabiramu alabikidde mu vidiyo bungi era nakwatibwa ennyo ennaku okulaba abantu ab'amaanyi mu ggwanga ng'abayimbi n'abantu abalala bali mu art era nga bajja bagamba bannange omwana oyo tulabye nnyo naye nga tebagamba kigambo nti omwana oyo yatuuse otya okugenda mu kikolwa ng'ekyo wabula beekibaluma nti omuwala ono abadde akola bukyalenji bw'ennyimba zaabwe bambi emyaka 14 tegirina ku social media platform kwe gikkirizibwa kubanga bwe tuba tusigning up bagamba 18+. Kati omwana akawunti ejja ku social media okuba na akawunti kikkirizibwa era wa naye bano bannaffe tusinga beetaagira bano abayimbi n'abalala nti waliwo ebintu bya violence ebibadde bikolebwa mu ggwanga tebalabika naye bo mu kibalowooza nti kibayamba kubaza omwana ono abadde akulietinga content saagala bamenya abayimbi naye balabiseeko abasinga bonna babalabye nga bakomentinga omwo bagamba bambi kanyawo bakakubye kakoze ono omwana n'obufumbo bw'abasajja kirabika bungi abumenye owulira muganda wange she's just 14 naye obufumbo bw'abasajja kirabika abumenye omwana omuto watuukira okugenda mu nnyumba y'omusajja ku myaka 14 ne bamusanga ng'ateredde owulidde nga ne waateredde akimanyi nti mukwano gwe who is above 18 ono boyfriend we era ye yamuleetawo a friend who is above 18 wano waali wa boyfriend wa muwala ono yamuleetawo naye ye abadde akomawo neyekola mu bikolwa ebyekikulu n'agenda mu bikolwa ebyekikulu owulidde so I'm so disappointed ne poliisi ya Uganda era okyogeddeko simanyi obadde ondowoozezza mu bwongo nga tebannakwata muntu yenna waliwo omusango ogusinga okuba ogw'amaanyi gwe defilement omuvubuka ono kinneewuunyisa Uganda police oba bakola ebintu nga tebabiraba tetwalabyeko omuvubuka ono mu kamera bakweka ki and who was the guy omuvubuka yaani wamma kiwulira kyenkugamba muganda wange omusango ogusooka action eno we ya taking the place owuliriza sebo njagala mumpulirize yes ekikolwa kino bwe kyagenderedde mu maaso kyagendedde maka g'omuvubuka
yabadde alina okusooka okukwatibwa nga tebanakwata muntu mulala yenna nga bu video bwasatulatinze naye ku nnyumba bwe batuukiddwa okukwata bano abakubye kitegeeza bano be bakuze badde balina okugamba ennyumba omuwala yabadde alina okwogera omusajja ali luddawa amumanyi kati abo bakyali basuspect nedda twewabula wuliriza sokoleke nze mukubiriza pulogulaamu nkunyonnyola ekyabaddewo anti wuliriza sokoleke omusajja omuvubuka tebamukutte mu kikolwa kyekisooka abajasipa ekyokubiri omuvubuka gwoga nti omuwala yabadde mu nnyumba ennyumba erimu omuwala okitegeera alinga mukyala wooli okitegeera noono wabadde akola ki wabeera ompulira kati bano babadde mu nju omuvubuka teyabadde musiba nti bamukutte mu kikolwa sebo ebigambo byenjogera biri okay and biri open. Who is the owner of the house? Ontegedde mugana wange ye muvubuka era bino byenkugambe byokkuba omuwala we bamusanze byonna bimuvunaanyizibwa kubanga ye owner w'ennyumba okitegedde omuwala bamusanze mu nnyumba y'omuntu omuwala she's below 14 alina emyaka 14 kitegeeza eki kyennyini defilement kubanga badde bagamba ono yagambye yamuleeta wano ate mu nyumba ya boyfriend we. Ebintu bino bwe tugenda wano banayenze omanye byaffe omwami ama ebintu bino buli kye twogera kirina it becomes an evidence oba omuntu ayinza okyeyambisa okusinzira ku bye mwogedde kati waliwo ebintu bibiri kati kyendaba wano nti nze ogenze n'ogenda mu maaso nti omuvubuka teyalabise teyabaddewo kati ne bajja ne basangawo omuwala kakati yes makage okisooka omuvubuka ono waliwo ekintu kimu kinenga babulya poliisi bwe bekola investigations zaayo bonna abantu besooka okukwata baba ba suspects until nga mbadde nkusaba ondekenso okekoleza mission yange then mujja gattako kubanga mujja kuneerabiza bwe kirina okuba kakati nze ebigambo byange biri open and straight. Omuntu yabadde alina okusooka okukwatibwa mbino ebintu byonna ye muvubuka kubanga bino bya happeninze mu nnyumba ye era obuzibu bwonna bwetolera ku muvubuka ye source of cause. Omuwala bamukwadde mu nnyumba ye she's below 18 okulwana kwabadde mu nnyumba ye. Ekyokubiri Faluku emisango ebiri wano janjawulo uliriza emisango ebiri janjawulo okuba musango mulala ekiwulira era basobola okujja ne balwanira ewange obujulizi babuwadde tewali buzibu nze tuweereza bantu kubanga babirabye bino betwogera era they will judge. Kakati ekyennaku mu byonna nalabye maama ng'ensonga yenkulu si mwana ono nti ekikolwa kyeyabadde alimu kibi owulira era maama twali mulabyeko ng'agamba omwana yanzirukako nekijja kitya ng'akola ebikolo ebifaanana bwe biti natuuka ne batuuka n'omukwatira mu maka g'omusajja era banne ne bamukuba ate mikwano gye ne maama yagambye omwana wange bamukubye era balina otukola ki. Kakati tutegeeza ki wano nti enteekateeka yaffe abazadde ku baana baffe yaggwaawo otegedde kubanga kyannaku maama omwana nambeemu yakyogedde n'agamba maama omwana bwe yabula teyabula just by that week oba that day yali amaze ebbanga ddene nga takola ki nga talabika ate maama mu bigambo byeyogedde ng'alabika maama amanyi n'omwana gye yagenda naye nga tamufollowinga era twamulabeko bu clips ng'omwana ayina ebintu byakola byenkugambye ebyenjawulo. So tukubiriza abantu bonna abazadde ne bano muganda wange benjogeddeko abadde bavaayo nga basympathizinga n'omuwala temugogera muntu ku bigambo bye mulowooza nti mwe bibayamba kubanga bo badde bamwogerako nga balaga nti yabadde abakolera content ebali okay naye balivudde ne bavumirira ekikolwa ky'omuwala n'abaana bonna batanatuka mu ssa lyakukola bikole bya kintu kikulu otegedde ne bagamba kintu kibi nnyo. Abaana abafaana bwe batyo bali badde babeera maka g'abazadde baabwe nga babuuliriddwa nga nalabye omwana omuwala nga bubikiniki otegedde amabeere gali bweru omwana omuwala emyaka 14 obubina buli bweru so disappointing otegedde omwana omuto ali mu kuzina wabadde ng'akabaga Duncan
ina katono malize wabaddewo ng'akabaga ku swimming pool ng'abantu batudde abovunanyizibwa babadde amasuuti naye ng'ali mu kuzina bend over so disappointing sinkuuka okay tugenda maaso mu program Emboozi Mukati tukyatambula nze naawe kansooke wamawa katono nzije nake njagala okwogera mu falo ku kanimbyemu oba kansooke nkamalirize naleeta mukwano gwe wuwo ne bafuna obutakkaanya ne balwana nga toliwo oli ku mulimu naye polisi ekwata polisi tenkwata oba n'omusango anti kuli kulwana kanziremu ekisookera ddala senga abantu bajja ne bakolera ne bajja wano waka nga oba wano wetuli tukolera wane twogerera wano ebintu ebikyamu site ku site eyo location it's just location naye waliwo incidents ziba zigudde nga ziri serious senga bakwata omwana ne bamukwatira mu nnyumba yange bamukutte senga omwana bamukwatidde mu nnyumba yange ati njogera mu Luganda senga bamukwata ng'omwana bamurepinze nti bamukwatidde mu nnyumba yange eyo eba siini ekoleddwamu ekikolwa era bagisiiringa kubanga nnyumba webakoledde ekikolwa ekyo kati bamala okusiiringa ennyumba eyo okuinvestigatinga ne babuuza baani ababadde involved then ne balondoola babadde involved naye bayinza okubeera ng'omuvubuka yazze mu nnyumba yange n'akwatiramu omwana oyo nga nze sikola ki nga siriiwo so that means siri answerable ku kiki ekyabaddewo newankubadde kyabadde mu nnyumba yange naye wuliriza senga bongera mu maaso okukola investigation zaabwe ne basangawo any connection oba simu oba anything nga ne bagisanga essimu yange nge ekwataganye n'oli gwe kikwatako nange ndi involved kati oli omuvubuka omulaba tebamulabyewo omukazi yateebereza this is pending this is investigating is pending senga banaazuula ng'omuvubuka oyo abadde ayina enkolagana n'omuwala ono omuvubuka oyo bagenda musiba kale kubanga yavuddeko embeera yonna embeera yagivuddeko anti kyetugamba kati ffe tetusala wano tetwogera kintu kyonna kubanga this is an investigating matter ekyali ku poliisi era bwe tuba tukola conclusion temukola conclusion Emboozi Mukati sabula amugana emawa ensonga nga bwe zatambudde oli banne bamukubye bamutebeza okwagala bawaabwe kakati ensonga gy'oyogerako nagirabye bulungi era negyetegereza ekyabadde mu maka g'omwami oyo bakubidde omuwala essimu ne bamugamba jangu tulinako kapate gyetukola ki gyetulaga bali abasatu nga bamaze otuuka mu kafo kaali nga n'omuvuka waali bamukubudde essimu ne bamugamba jangu tulinako kapate gyetukola ki gyetulaga ate ono bwe yakubidde omuvubuka namugamba naye nze sikola ki siriiwo omuwala n'asimbula n'agenda n'atuuka wali agenda otuuka wali nga banne bonna abasatu bakola ki webali batandise kuba lwaki oyagala ki bawaffe okitegedde ne bwogenda n'osoma empapula z'amawulire zonna biki bonna byonna bwe byakola ki bwe byabadde ne bamugamba jangu tugenda ku kapate omuwala n'ajja ne wabaawo gwakubira so tebabasanze mu nnyumba nga beebase bonna okitegedde tebabasanze mu nnyumba nga beebase bonna okitegedde tebabasanze muki mu nnyumba nga beebase bonna sitole wonna ne bonoogenda mu mpapula g'amawulire ne wolagawa ekyokulala nze nina abantu benewuunya ne ŋŋamba oba bafolowinga batya Uganda yaffe bwe bajja wano okukwata omuntu ne bagamba mawa bamukutte tebasooka ate balinde naawe bamukwadde n'omulala ajje bakole ki bakwate bakutte bano ne bagenda olwagundi awo ku poliisi kali mumugera poliisi wano awaka ne wasigalawo muki omuvubuka ogenda okuddamu okulowooza nti omuvubuka bakole ki naye tumunone kuba poliisi yakikoze basanze omuvubuka akoze eki avuddewo anti ŋŋamba muvubuka teyazze ne bano nga bakuba essimu
bano abagenda okuba we bakubidde essimu mujje tubeeko kapate ketukola ki ketugendako omuwala we yatuukidde ng'omuvuka akoze eki era n'amugamba nga tukoze eki teyamusanzeewo muvuka wa myaka 2 mwemeka mwita bano banene batandika okuba lwaki oyagala bawaani bawaffe oba kitegedde kakati ne bamukwata ne bakola ki ne batwala bano kati we bagenda ku poliisi bafuna ekirowoozo tudde n'omuvuka tukole ki basanze omuvuka bwezeemu omuki omusubi kati oli bwosanga kandi omuvuka lwaki tebamukutte aba teyagoberedde era omuvuka bali mukola ki bali mumunoonya kati nga tuvudde eyo ne tudda ku ky'omyaka nze ndowooza ekikulu kye twalitunidde gye emyaka gy'omuwala ebyokulwanira abasajja abantu balwanira abasajja ne wawa myaka 4 ne wawa myaka 5 ate abakazi abasinga naddala batambulira mu kigurupu babeera n'empisa ezo n'abawala aba bali mu myaka 25 mika temukimugana kwagala muwala waani musajja wa Duncan n'agamba nze nange Duncan amuwa nnyo nange kankole ki kamwagale kakati gye tulina okuddamu emabega tulina okumanya nti eggwanga lyaffe lino nga bwe muliraba lirina ebizibu bingi ekisooka emirimu tewali ekyokubiri abazadde tebafa ku baana kubanga oyo omwana ayinza obanga omwana oyo mu buto bwe bano banne bateekwa okuba kubanga babadde bamusuzanako ng'asula waki wa mikwano gyegyo kati omwana eyo aba alina kigurupu ekyo bwe kityo ebiseera ebyo bigurupu ebyo bikuletingirawo embeera ebeera muki mu nsi ti bano omwana omulekawo n'ogenda ku kyeyo n'abeera ne banne taata bwe yagenze kasajjagirwa kukola tannalabika omulala musirikale ali bombo bamusindika eyo kakati embeera eyo gye tulimu wano e Uganda kirimu ekimande mugaa nti abo bonna maama badde balina omusimba taata bamusibe olw'obutalabirira olw'omwana oli okubanga wa myaka emeka 14 Uganda yaffe yafa bwe yafa kati bwesanga nga nammwe bennyini abantu bamu temusobola kulowooza namugaa nti amunange mulaba oyo nti tuli 5 naye gundi oyo alina empisa embi empisa zeezo tuzikoze tutyaffe tyate tujja zigenderako awo boyo tumamanyiire oyo bwatyo abantu bennyini mwe mulina okwebuulirira kubanga naffe abasajja bwe tubeera hano nga tuli basajja muyinza otambula ne basajja bano naye muyinako gwe mumanyi nti gundi oyo nno mulwanyi gundi oyo akola bwati titumukoze tutya nti awo muveeko mwe ne mwebuulirira ne musobola okutambuza society nga muli ki nga muli wamu naye nga nze ndowooza nti maama w'omwana n'omuwala embeera gye balimu si yeeyo esanyusa kyovola omwana agenda ne ku TikTok n'abikola ate abazadde abamu balowooza nti omwana wagenda ku TikTok nagwe kyamuwendo era n'atandika n'omuwaana n'omuwa ebyokukola ki ebyokwogera kati Uganda yaffe yafa wano tulina akaana ndowooza temunakalabako okasanga ku mikolo kabuulira bakatendeka ne kabuulira kalyango banoonya ssente naye akaana kabuulira enjiri ekyalo kyonna ne kiseka kakola ku mikolo so Uganda yaffe eno bwetyo weeri abantu bakola ebintu olumu nga tebannatuusa bikola okitegedde ng'omwana yandibadde akyali tayalina kgenda basajja naye ebigurupu ebyo tubateekamu era kyekyo twagambye nti tuddeyo abazadde balowooze ku baana baabwe emirimu gireme basika obwavu buleme batwala kwa gavumenti yo tejja bayamba. Okay, amuganda wange owe UK Medi ensonga wazirabye nkakaza social media ozigoberera nga bitambula zigobererako kyensobodde naye okuddayo nga wa mukulumawa ne muganda wange Setenda Uganda yafa omwana w'emyaka 14 ffe twakuzibwa twaliko mu myaka egyo nja kuwa ekyekulabirako simanyi oba omwami Kasiba temumanyi twakula tumuyita daddi ku kyalo ku kyonna nti niwe yakusanga nga simuzaddewo bwabanga buvunaanyizibwa bwe okulaba nti otambulira mu layini entuufu ye nga anakusanga ate ku myaka 14 ebweru otya mukulu Setenda kwennyini oli weerukuli neewa akakembo nga ojjayo okyekiriyo ekiraba so mu nsonga eno ensi yafa ffe tuddeyo ng'abazadde kati abasobola tulwanirire abaana baffe kubanga ensi eggwawo nze mutambula nange nembalaba ku street kiro saawa 4 5 lwoyisa omukaaga n'omulaba omwana muto ku street ali akwatambula naye nga muzadde waali luddawa so kino kigenda mu maaso paka ffe lwe tuneetereza ng'owogamye nti twebuulirire ng'abasajja owogamye nti tusobola okwebuulirira tuddeyo tubuulirire abaana baffe
kyekyoka naye nga kino kikyagendera ddala mu maaso kubanga bw'obalabalamu ennyo nti ffenna tetwakulira mu bazadde baffe batuzaala okiraba ne bw'abanga buvunaanyizibwa bwa community kiraba okutambulamu ki okulaba nti omwana atambulira mu gunki mu kkuba ettuufu kale bwe tunaba tetukoze ekyo tewagenda kuba kikyuka. Okay, program Emboozi Mukati anze kyenyinza okugamba mbadde nze kinsanyusiza nnyo nti no program yaffe Emboozi Mukati erete emitwe nga gino. This is very important lwakuba temukiraba mmwe kati naye ekintu ekiinvolvingamu omwana ali under 18 under 16 kiri beyond bye tulowooza. Kati mbadde njagala nnyembo egundi eno mekoma wano egundi eno temukivaako mugezeeko bwe kiba kisoboka n'oku-invitingayo wa poliisi omu mu intervinge muze ku nsonga kubanga ensonga eno nkulu nnyo ekwatagana ku mwana ali under 16 actually mulabe mutuke ku conclusion ya mukulu Faruku kyayogedde kiba statement yebadde endala neya mukulu mawe ebadde endala but tulina okufuna ekituufu ate nekira kijja kuyambako. Mwebale nnyo bannange kujja ne mubeerako naffe ne mulaba gye tusinziira okuwa gye bayita source of information. Mwebale nnyo okujja ne mulaba engeri emirimu gye tugikola era tusaba nnyo mutuwagire mutuzzeemu n'amaanyi kubanga omulimu gwe tukudde ku ground wano si mwangu, challenges nyingi ne mwebale nnyo kubanga timutwagala ne bannammwe mba muzeemu bagamba abasajja basinzidde 2023 enkuba mpya. Kale nja kuba mbasibulira wano olunaku olwaleero obuleera nange sijja kwawokanako na baganda bange nja kwebaza nnyo baganda baffe abasobola okuba nga batukyalirako. Manye omuntu buli bwava gyava naddala abasajja nga bano abeera mu nsi z'ebweru n'ava gyava n'agamba siso okuba papa Jasper addayo ku Sande enkya naye agambye nze so akuddayo Duncan era yatuuse wano nga budde bukyayi naga nina okubeerako mu Emboozi Mukati. Kale ne bwe mbalako bulabi kuba siina budde naye ne bwe mbalabako kimala era muganda wange ne mugaa lindako abasajja tugenda kuba Emboozi tugitandika ogibeeremu era neyanza baba neyanza okuba nkulabyeko ba Ahmed. Weebale nnyo weebalire ddala era mwebale era boddayo Bungereza bagambe nti wano wetukolera weewo toyanza baba papa Jasper toyanza